twagala okulangirira olutalo eri ababbi mwenna betuvuganya nabo nti enough is enough. Ku mulundi guno bwana Eddie, bino byenjogera si katemba tesu bya kusaaga. Tuli ready okulwanirira obuyinza bw'aba Namubende era naffe tugenda ku deployinga buli polling station tukakase nti abantu abateekeddwa okulonda be balonda. Sawa yonna nsuubira naffe tulumba ekawempaawo muva Mubende tugenda lumba tulina ogenda tukola omulimo. Muva Mubende mugenda Kawempe. Of course bwevunanyizibwa bwampeereddwa nina okuduumira nange tugenda tulabe nti kanso na Lukoola ne ttiimu yaffe tugiwa backup naffe era tujaba tugenda mu bantali ya wala nnyo before 13 omwezi ogwokusatu. So kino kyekigenda okwongera okulaga abantu tetunafuye bwe kiba nga bagamba twekobana ne police then tuli b'amaanyi nnyo. Bwe kiba nga opposition esobola okuduumira police eya state nekolagana n'opposition kitegeeza opposition yefuga essaawa zino ekyo lwaki wakanya kubanga bo benyini bakkiriza nti abanuupu be bakozesa police. Nalabyo n'omuvubuka omulala bamuyita Hudu Hussein ngayogera ebigambo bitakwatagana. Bwe nali RCC waliwo omukulembeze munuupu yankubira ndagira abasirikale bamukube kamera zimulabe afune sympathy n'otunulira emitwe gy'abasajja bano abamu mu NRM. Tugamba ku mulundi guno tuteekeddwa ffenna okuyingira akalulu kano n'ekibuli kyonna tulabe ng'obuwagizi bw'Abannayuganda obuyinza bw'Abannayuganda ku mulundi guno bukyanga lubanga lwa Mmindi buweebwa ekitiibwa. Tubaniriza ku basibo ne banyaamu mwenna gye musinzira okubanga mutulaba buli omu eggwanga muwangaali yatugamba kyokola kirungi nnyo. Leero tuzze olunaku olwaleero nabasuubiza nti tugenda kuddamu okukakkalabya emirimu gya Equigret Media official mu butongole era n'olunaku olwaleero tuzze ndina omukulu nga omulala ataddeko Beret nasimanyi oba interview tugimaliriza tebatunoonyeza tutudde omukulu Kyeyune Pafuleti agenda kuwa yeegatiddwako ebitibwa ebirala bwe tulina lunaku lwayo ku Equigret Media abasubscribinga n'abasharinga n'abalikinga ne comment section mwenna mwebalire ddala. Mukwano gwaffe Steven mu ggwanga lya America webale kubanga otulaba n'otwagala webale nnyo Lwere Steven I was happy when wajjako e Uganda nonoonyako nonjokya nayo nno munnange webale kansubire nti eggwanga lya America litambulira ddala bulungi naffe Uganda gye tuli. Tuzze olunaku olwaleero ensonga semasonga ziri mu kaluka e Kawempe enkalu gye zinoonyeza obukongovule. Abanuupu balinganga abali mu lutalo ab'NRM balinganga abaana abato abakazaalibwa baba bibiita sofa kyekiriwo mu kalulu ke Kawempe. Lino omukulu Kyeyune Pafuleti mu disitulikiti y'e Mubende yafuuse musajja w'amaanyi regardless of party muwava nti oba akoze oba biki n'obukulembeze bwamuweereddwa nga pate agenda bitugamba asaba ababuuzeeko amalo babuuzaako asooke ku bitiibwa bitweyanjulire ebipya kati byalina kuba mulimu amanyanga bikadde oluvannyuma tutandikirawo emboozi yaffe olunaku olwaleero so tusanze okulaba bbanga libadde ddene. Kituufu nnyo naye nange ndi mwesiimu nnyo kuba nti nate twegasse ku Equimedia olunaku olwaleero okwongera okutuusa eddoboozi lyaffe ku lw'Abannayuganda abanyigirizibwa. Twogera Bannayuganda abo abanyigirizibwa abali mu buyinike abali mu buwambe nga ffenna bwe tuli. Erinnya nze Kyeyune Pafuleti chairman wa National Unity Platform Mubende District era nga nkyali mugolesebo mu yafeesi eyo. Bakuweereddwa obwa chairman? Tekali chairman tuliyo badde chairman wa Kunga. Naye katwabadde tuli mu kye bayita party restructuring nga tugezaako okutereeza obukulembeze bw'ekibiina mu ggwanga lyonna era mu bitundu bingi mu Buganda mu Eastern Uganda eyo yonna bazi babikola. Mubende kyabaddewo ndoza sabbiiti ewedde naye twebaza Katonda nti bantu batulabyemu obusobozi okutwala ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform mu maaso entukwasibwa eddima eddene nnyo si bitiibwa nga bw'okyogera ssebo. Guno mulimo buvunaanyizibwa ku lw'Abannayuganda abanyigirizibwa si bya masuuti si byaki wabula tuli ku front line okulaba nga tununula ensi yaffe Uganda mu buwambe bwerimu okusinziira essaawa zino ng'ebintu Bannayuganda bonna kubabiraba. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ne gyali emagere eyo yaweereza emirimu gye mu State House yaffe entongole era tulina okukkiriza mbanga etali lya wala nnyo tugenda beera mu State House ey'eggwanga Entebbe
nga ne Nakasero ajja kubeera waffe ku lwa bannayuganda. Okay, tweyanziza ebbanga libadde ddene nga tetuwuliziganya. Mukama mulungi tukomyewo. Mbeera mbagamba nnyo bw'oba owulira ng'onyiize nnyo ku mukutu guno lwaki ndeetako abannupu nsima ya balansinga owe naale mugoma yasobola okujja nga taze kulimba ayogera ebituufu ebikoleddwa ng'asobola n'okwogera ku mukama we nikesi watatambuza bulungi mirimu. Ffe tetwagala kukeera ku makya tubeere ettaffaali erimu erireeta obulimba ate ng'ebituufu tusobola obbiraba. Naffe tukyalaba emyaka gye tuli mu mito gya kuhasola, tetuyinza kukeera ku makya zibiikiriza mazima tugafuula agataliiwo. Kale omukulu kyeyune akalulu k'ekawempe tuli mu lutalo tuli muki bw'otunulira ebyabaddewo oluva ku lwa nominations day naye ate olunaku olwabadde olwa Mandi tuli mu lutalo tuli muki kyosoose nakyo naye nga si kyetwandiyagadde naye bwetyo gavumenti y'enaalembu ekyagala. In fact eno bagiyita full military operation. Kusinziira ku deployment zetulaba okuviira ddala ku nomination day kikulagira ddala nti ekintu kino bakiteekateeka okubeera bwe kityo mu mbeera ey'okunyigiriza bannayuganda naddala bannakawempe gye tuli mu by-election essaawa zino basobole okunafuya emitima gy'abantu. Oba mu kiseera nga kino walibadde weebuuza aba Joint Anti-Terrorism Task Force banoonya ki mu kalulu, kubanga jati omulimo gwabwe omukulu gwa kulwanyisa batujju. Kale bwe tuba nga tuli mu kalulu akateekebwawo ssemateeka then gwe no deployinga jati buli abannupu bajjayo emitwe nga muba ku mitwe, kiba kitegeeza tetukyali mu kalulu wabula tuli mu military operation nga era ke kaseera bannayuganda bamanye tutya bwe tusobola okwerwanako. Kikwasa ennaku mwami Eddie nti abaana b'abantu bali mu kutemulwa, abaana b'abantu bali mu kutuusibwako ebisago eby'ekika ekyawaggulu, bali mu kusibwa mu makomera because bali mu participatinga mu kintu ekiri mu mateeka. Bw'otunuulira nomination day olunaku olwasooka ebyatuuka ku Council Elias Nalukoola, then n'otunuulira ekyaliwo enkeera nga banominatinga muwala wa second wa vice chairman we NRM Alhaji Moses Kigongo, muwala we Hajat Farida Nambi. Kikulagira ddala ebintu nga we byawukanira ddala nenga byonna bituufu bye byaliwo nti eno jati yavaayo n'ag'omu buto nekuba abantu ne kanso waffe ne bamukwata e candidate yakabeera nominated. Then enkeera ne tulaba oli omulala ng'ali mu biyero ye yali mu kutambula kyere tewali amukuba ku nsoloboto ayina kyekikulaga enjawulero mu kalulu kano. So ffe nga bannankyukakyuka ekisinga obukulu kwe kuzzaamu amaanyi abantu baffe nti bino byonna biri mu kukolebwa okutunafuya emmeeme, okutunafuya emitima n'obwagazi bwa struggle mutandika okudduka. Naye ndi mwesiimu nnyo, natunuulidde abaana baffe sawa yonna nsuubira naffe tulumba ekawempe awo muva mubende tugenda lumba tulina ogenda tukola omulimo muva mubende mugenda kawempe. Of course bwevunaanyizibwa bwampeereddwa nina okuduumira nange tugenda tulabe nti Council Nalukoola ne ttiimu yaffe tugiwa backup naffe era tujjaba tugenda mu bbanja liri awala nnyo before 13 omwezi ogwokusatu. So kino kyekigenda okwongera okulaga abantu tetunafuye newankubadde bakola bino byonna bw'otunula ekyabaddewo nga bakwata abaana babakuba emigo, abaana babadde resilient nnyo, bagambye kama mbaya ni mbaya tetugenda kuva ku bbala. Era amazima ga Katonda gali nti twatuuse ku 5 ku kisaawe wakati mutiyagasi amasasi emigo basajja bakubisa ziwaya nenga mwatu bwe bakuba ziwaya tebalina wadde ekigoye kye bakubisa omuntu nga balina mikono gyabwe kutambula mirembe. Kifaananyi ki ekiri kino mwami Paafu kutya mwami Museveni alowe akaluka kawempe kayagala oba atidde kuvaako ku kisookera ddala akaluka kawempe siyagamba nti akagala kuba ntakasobola. That is a no-go area for NRM. Mwami Museveni tayinza kawangu atasobola bino byonna sagala tuwuddisa abantu kiri Kristo kiriya kiri mu giraasi ne muzibe abakiraba bulungi nnyo nti NRM tesobola kuwangula kalulu ka Kawempe North
kiri very crystal clear nti Council Nalukoola akwatidde bendera ekibiina kya National Unity Platform yalinze okulayira kweyo ensonga. Waliwo ebintu bimwe tetwetaaga na kumala biseera na kuwuddisa abantu kubuzaabuza abantu ng'olina beera very clear nti Council Nalukoola yagenda owangula akalwa kirina mu giraasi. Ono Farida Nambi bagezaako kumusiba ku bantu nadde ntunulira laaleze ng'oseka n'okuseka sokoleke kati laale ziriko obwana obuto Mr. Eddie yabagambye oba osuubira oyo nagenda wangula akalwa. Nambi yabagambye bagambye bino bye bakola bali mu kuwa pate ya Nuupu Kimaanyi tobaawo mwe yagambye nti ekibiina ekya Nuupu mwe mutegeka poliisi ekola obujagalalo buno mufune sympathy mu bantu kati eyo wenaaleemu ye namulabye abadde ssaabakunzi w'ekibiina kyabwe omuyita Rosemary Seninde kati bami namutunde ne Musaasiro omukazi omukulu ku myaka gye ng'olaba ayogera ebigambo oba oliawo muwala wange w'emyaka 7 byatasobola kwogera ngege mazima agakaawa Seninde ssaabakunzi w'NRM kubanga sikiwa nti omuntu ali soba omuntu ali seeni asobola okuva ne statement ng'eyo nga high tower bodyguard wa president Kyagulanyi bamumenyeza okugulu waliwo ayinza okweteeka mu katemba ne bamumenya okugulu nti kubanga ayagala ye Nalukoola ayitewo ye nakifuniramuwa. Waliwo ayinza okuteekayo omutwe gwe ne bagukuba ne bagwasa twalabe nga Nabbosa Namukisa ng'azirise bamukubye emigga emizibu ennyo bakubye abaana omunyalwanda wa Bobby bamukubye n'ekyenyi ne kizimba gwe n'oŋŋamba nti nno tuli mu katemba. Ebyo byonna babyogera lwansaalwa bibaluma bagamba bano bakikola batya. Amazima amatuufu gali nti bwe kiba nga bwe bagamba jukira bano beenaale ba senior officials bwe kiba nga bagamba twekobaana ne poliisi then tuli b'amaanyi nnyo. Bwe kiba nga opposition esobola okuduumira poliisi eya state nekolagana n'opposition kitegeeza opposition yeefuga essaawa zino ekyo waliwo kiwakanya kubanga bo bennyini bakkiriza nti abanuupu be bakozesa poliisi. Nalabyo n'omuvubuka omulala bamuyita Hudu Hussein ng'ayogera ebigambo bitakwatagana bwe nali RCC waliwo omukulembeze munuupu yankubira ndagira abasirikale bamukube kamera zimulabe afune sympathy n'otunulira emitwe gy'abasajja bano abamu mu NRM ng'ekyamazima weewuunya n'okwewuunya oba nabo balina abaana be bazaala ne babagamba mugende musome mubeere n'okutegeera babo bennyini ebintu bye boogera biraga babulamu empeke y'okutegeera. You cannot kugamba n'owaayo gwe obulamu bwo nti bamenyeko omukono Nuupu efunemu bakumenyako omukono Nuupu oba ofunyemu ekiggwe. So mwene embeera gye tutambula mu Bannayuganda ebigambo nga bino ebirimu siyaasa mujja kubiwulira. Mujja kuwulira nga bannaffe bemulaba nga bali ku lugendo nga bagamba bakolerera Museveni. Ebyo bye bagenda okwogera naye ng'ekigendererwa kyabwe kutumalamu maanyi ekigendererwa kyabwe kwe kusiiga ekifaananyi ekirala ennyo ku ekyo Bannayuganda kye batunuulidde babalowoozese nti ffe nnyini tukola nga bali ekitali kituufu. So bye bigambo ebyo saala na kubiwa budde bungi nnyo kubanga tebyetaaga kuwa makulu. Mweteeseteese mutya okulabika nga akalulu kano tekabanga akanakwedde Kayunga omanya Luweero Kayunga yes. Kisookera ddala Kawempe is an urban setting yes. Vis-a-vis Kayunga which was a rural setting despite the fact that we won the elections outrightly okusinziira ku DRA forms naye regime eno olw'okuba esiga ensigo eza impunity ez'obwannatagambaako basobola okukola kasasiro yenna gwe baakola e Kayunga. Naye bw'otunuulira resilience obumalirivu obuli mu Bannayuganda essaawa zino obunyiikaavu obuli ku mitima gyabwe nkakasa bukakasa nti General Museveni tasobola yadde ne sekendi emu okuzanyira mu buyinza bw'Abannakawempe North. Nina okukkiriza nti General Museveni watudde amazima agamanyi ayinza n'okutya ogenda campaigningira candidate wawe ku mulundi guno kubanga amanyi tagenda kufuna bawagizi basobola kuwa candidate we NRM bululu. N'abenyi bye mulaba bagoberera candidate we NRM abantu 23 babeera basasuddwa okujja okukola ekyo
tebajja lwakwagala bajja lwa mbeera. Waliwo kiripu k'abavubuka be twalabye nga bagamba Nambi Farida ye waffe akalala nga kamugamba wambeeno tuliyo okukola ssente naye amazima wakalabyeko naye amazima amazima mugamanyi ffe tuli kupopa abali maaso bagamba tuli kwono naye nga abali bambadde t-shirt ezenaali kale wuli akatemba ng'oyo instead bye bali mu katemba baleeta abantu babalowooze senti balina ababagoberera amazima tebaliiwo. Olaba ebintu bino mwami Paafu kuba kati gwe oludde ng'ogoberera I remember wangamba wasoma political science kamitaji yes political science bw'otunuulira ebigenda maaso naddala mu bitongole bya security mwami Museveni yakulembera eggwanga lino oba mutabani bwe ye yalitwala nga ye kyalowooza kyakola kubanga nze kineewunyisa bw'agenda ku kitee n'ateekayo ekintu wayita akaseera katono ne kyapeninga wadde ekyokutuganga bwagamba ye Kabobi kikyagaanye kakyakala kakakyamuleme nga bwakayita Kabobi kazibu. Bw'otunuulira ebintu ebigenda mu maaso gyati ya butujju ogireete mu bantu Museveni yakyakulembera eggwanga lino. Ekisookera ddala tulina phenomenons bbiri. Phenomenon esooka yeeyo n'abakunzi w'enanja yayogedde nti Nuupu erabika yeefuga. Ekyo kirungi nnyo kubanga tufuga eggwanga lino nga nabo bakkiriza. Phenomenon ey'okubiri era eyongera kukkaatiza kiri nti General Museveni yalibadde CIC Commander in Chief of the Armed Forces takyayina se ku byakwerinda bya ggwanga oba ebitongole bino. Lwaki? Nabadde ntunuulira Commander wa Police Kampala Metropolitan ASP Asega nga ye kennyini agamba abajja ati bante tubategeera ne tulina ffe mu kunoonyereza tulabe embeera wa kumenya amateeka tulabe kye tuyinza okukola. Ne ntunula Lusoke yayogerera poliisi y'eggwanga nga naye tasobola kwanukula ku nsonga za jati. Kiki kitegeeza nti kiba nti police eri in charge of internal affairs yeri in charge of security of the country naye ng'ekugamba naffe jati tugiraba bulabi kikwasa ennaku ennyo. Newankubadde jati w'otunula ebyafaayo abantu abasinga bali mu jati babajja mu CMI Chieftains of Military Intelligence ekitongole ekikese eky'amagye n'ekitongole ekiketera munda mu ggwanga ekya Internal Security Organization bebavubuka bumusujja bw'olaba babujja mu bitongole ebyo okubanga bujja okutulugunya bannayuganda. Naye bwe kiba nti buli omu yeesamba akabinja kano maybe nga waliyo yakola ejja eriri nga tetulimanyi nga kikontana n'ennyingo eya 228 mu ssemateeka kubanga balina okwogerera. Twalisuubidde Felix Twayigi yali badde ayogera twalisuubidde nti Lusooke yali badde atunyonnyola naye olaba nga nabo bennyini ebintu babitegeera bulungi. Kitegeeza waliwo ali in charge of the national security apparatus not rather than the commander in chief ali mateeka mu nnyingo ey'ekyenda nga we kyandibadde. So kino ffe kyongero tulaga nti Uganda is less coming to what they call a failed state. Nti eggwanga ekiba ng'obubinja buli omu akola bibye n'olaba nti kalijjaati wano twali e Mubende biseera byali by'Ebola nga batuleetedde ba counter terrorism era bifaanagana tuli mu Ebola tulwanyisa bulwadde badeployinga counter terrorism. Tuli mu kalulu tunoonya buwagizi okuva mu bantu badeployinga joint anti-terrorism task force. Ebyo nabikulaga nti ebitongole by'okwerinda mu luzungu biri mu kye bayita disale tebiri connected n'akamu buli omu akola by'ensonga. Lwaki olaba bwe babadde bakuba abantu baffe awo emakere kavule ku kitebe nga twakafuluma waliwo omukyalo wa UPDF alabibwako nga buno vuuka bwa jati abukuta ebitoji ali mu busayo buleke kuba abantu nga kitegeeza order jati zeehina nabo bazeewa bokka kubanga wa UPDF gwe twategedde level kijyaliko tumulaba nga abasikalo nga akasuka eringa enkoko kiba kikulaga nti ebitongole by'okwerinda teri coordinated. Nekino kyonna lwaki kiri bwe kiti lwaki tukyalaba nnyo poliisi baagala teekawo mu mbeera ya kutiisa abantu kubanga poliisi bakizudde nti poliisi ejje lya NUP terikyagitya kati basazeewo baleete buno obusajja obwambala ebiddugavu tutiise tulowooze nti
ekintu kikyuseemu naye twongera kufuna bufunyi maanyi bwe kiba nga gavumenti etuuse ku level edeployinga ebitongole by'okwerinda ebisukka mu 10 byonna birwanyisa ekibiina kimu. Kawenzijira bw'otunuulira ebigenda mu maaso paavu bisiga kifaananyi kimu Kaluka 2026. Tulina sooka kwesabira nga bannayuganda kyekisinga ebwana Edi n'abatulaba nti mu luzungu wasoma ku yali chemistry yes. Mu chemistry balina kye bayitanga litmus paper. Kati nga tukola litmus paper test nti bw'okadropingamu ne kakyusa kale eno kategeeza kakati kino Kawempe by-election is a litmus test for Uganda's 2026 general elections eziri at the corner. Kubanga bannayuganda beteefuteefu okumaliriza olugendo lwe twatandikako mu 2021. Kati mweye embeera state eri mu kye bayita panic button. Eri ku peseera eri okupapa okutya bagamba ki ekiddako okusinziira ku bumalirivu bwe balaba mu baana ab'enkyukakyuka naddala aba National Unity Platform ojalaba ne bannankyukakyuka bannaffe abali mu PFF enkola zaffe za njawulo bagamba radicalism eno ng'abaana balina solida lwaki abaana tebakyatutya bino General Museveni ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba open be babikola tekiriko question mark be babikola baagala okuteekawo embeera etiisa bannayuganda mu Kaluka 2026 ffenna tubeere submissive kikafuuwe. That is their calculation. That's why you are seeing in Tiwacha deploying a police operations olengera jati military police ne SFC ye deployment je bakola gotunanga bakola raid ku kitebe kye UPA Kavule. SFC yali in charge jati yali in charge aba police wali babalera ku ngalo jati bali mitwale emeka. I can't tell ne tugenda kutaganjula SFC bali emitwale emeka. But of course na Uganda tuwa tuli mukadda 5 mu buna tuli obukadde 47 tuwera 5 kati bo ebibalo byabe byatwa ebibalo bya politics. Of course kati General Museveni amajje ate gwe baleta ubo sisi aleta report ne mala neddayo before. And that's why I told Uganda is becoming a failed state. Omanyi Museveni oyo no sanga nti abakiga ate babayise balango anti ekintu kyakola okimanyi Museveni oyo kati obukadde bwe bujjira bagamba nti obukadde magezi kati ate yetabu implementinze mu kutuula kuwuliriza abo implementinze mu kwenyigira mu kati n'ensobi ezimu azikolera mu field. Toyinza keera ku macha n'oŋŋamba nti statistics z'oleese ososeziiwa n'ozikolinga office deyo baddemu baziresesinge buto bazifulumye fetuzeesige baabalaki kati baleeta ki of course eggwanga nga limaze obbawa ssente omuditimbe gw'ensimbi bajje batubale ate n'oŋŋamba nti musoke muddeeyo ate tulese nti baalinga abali mukola test bye tugenda obbagamba banaabikkiriza. Bannayuganda bwana Eddie olw'ebintu bye sijala ntwabimanyiira ne we just ignore because we know that's who they are. Gwe tolaba bawulisa bannayuganda nti mu register yaabwe bawandisizza ba members 18,000 okuwandisa kye bayita member of a political party. Omuntu oyo okusinziira ku tteeka lya Uganda yalibadde waakiri ateininze emyaka egimukkiriza okulonda gy'emyaka 18. Kubanga ku myaka 16 tokirizwa kulonda naye ku 18 okirizwa okukola ki constitutional obolonda. Kanene batuvayo ne batugamba balina abalonzi obukadde 18 kyokka nga national register erina abalonzi obukadde 17 bo ne bagamba balina emitwa obukadde 18 ke kabonera akakulaga nti ebintu ebyo byonna bibeera fabricated. Wegamba bonna bali abalonzi bonna bali kupata NRM ba subscriber ekintu ekyobumba tutu ekisusse ennyo which is not possible. Omanyi obuzibu olusi tebakozesa bwongo. Waliwo omusajja omwerabidde mu byafaayo nja kumujjukira otulwaddamu okusisinkana yatandika okubba akalulu bali balonda akalulu obwa president nabba akalulu ne yeewa obululu ng'obululu businga n'abalonzi abali mu ggwanga
obuba busiru bwa kika kya waggulu nnyo nobba naye n'ofuna n'obululu obusinga abalonzi abali mu national register kino inaali mu kyeriko kyennyini so statistics waabwe oyo owa ubosi ensonga kyola ne statistics balaga manya abaavu n'abagagga ne bakulaga bannayuganda abasinga bavudde mu below the poverty line. Poor statistics nga si bituufu. Amazima gali nti bannayuganda ebitundu ebisinga obungi bebaavu ne bava bakugamba tugenze mu middle income status kati bannayuganda basobola okuyingiza obukadde 3.5 buli mwaka, which is not true. Lusa Luwemba maama wa mugezi Honale Busegirinya Muhammad walabye nga abakolimira abakulu ku mudduwa babakolimidde mwaganye werera abaana kati ndewunyiza nalabye akatambika Nambozi ng'agamba waliwo diiro yakolebwa omuwe n'alemu avuganye Kawempe ng'amugamba mpaako omwana omumuweerere nga kwayagala ofunira sympathy. Temulaba nze ndabiri omwana w'omugenzi nakyewunyiza naye ne ŋŋamba kati maama Segirinya nga tunatugamba bino nti waliwo omwami yabadde ayogera si maama wa Segirinya omugenzi kati ng'agamba twakafuna 2017 naye tetubayambye babasaba omukisa bamumuteekeo Olusa Luwemba mwagubamma nga baagala batereza ebizibu bya famire bizibu kiyo boogerawo kyebagamba zino ennaku ezisigadde zaali ze zimala abaana okusoma oba baali bagenda kufunayo kapita agenda omazisaako abaana abo paka university. Kyannaku nnyo nti omukyala mukulu maama w'omugenzi tumusaamu nnyo ekitiibwa era sobola kumuyisa mu kamwa kange kumuvuluga naye kikwasa ennaku nti ku myaka gye bamutadde mu kye bayita political theatrics kanaye atandise kuzanya atandise byakazanyirizi mutabani we tekyali kyatunze omukama amuze mirembe Honorable Muhammad Segirinya asigale nga alwana gyali naye ekikwasa ennaku nti maama bamuteekinze fair right nti ba state mercenaries baagala kukozesa maama ono okozesa NUP ensobi oba okulaga NUP ng'abantu abatali beesimbu nga bayita mu maama ono maama w'omugenzi Muhammad Segirinya so fomukadde tumusaasira ku myaka gye basobola omuwuddiisa basobola omukozesa ensobi kubanga naye tali bulungi abamulimba n'obusente ekyamazima asobola okuyitika waliwo abantu betulabye nga bafiiriddwa abaana baabwe naye nga state bweyita emabega nebawaayo obusente ogenda olanga batandisa okwogera oluvengevenge kati ekizibu kyekimu maama Muhammad Segirinya kyayitamu ojjukira nga twakava okuziika Segirinya n'ebyaliwo mu kuziika nga maama olaba abantu bali eno ku maka gye bakuŋŋaanidde ne weebuza maama atandika ati okugamba tugende eri Kasaawe awali abantu 20 nga bonna baali bapoliisi ave mu maka gaabwe nti ayagala agende eri gyolwano olumbe batasobola kuggwerawo. Enkeera y'olunaku olwo maama Segirinya ne famire ye bayogera amafuukuule mangi nnyo eri ekibiina kya National Unity Platform. Mr. Eddie nawe oli muntu naffe tubeeramu ne feelings kati ng'omuntu amaze okusaba nti fulaaga twagala gituweere Luwemba yagenda tukwasaganyiza obulungi ensonga zaffe okusinziira nga Muhammad Segirinya alinayo omwaka gumu kati n'ekitundu kati ate n'okeera ku makya n'ovuluga Nuupu nga bw'oyagala ate kyemulina okumanya bwana Eddie Nuupu eyo ogiraba tuyinamu intelligence network y'ekibiina tekola kati jibuze nze wane mugende teyekola eyo intelligence network esobola okwani afinge waliwo atya okulinya ku kitebe naye nga atugamba wa Nuupu lukuweza nze ndi wa Nuupu naye bamulaba basirizi kati ebyo nti yanze sibeerayo mpata yamu naye nze mbeerawo netulakawempe sebo tukyali kawempe yontwala ndabayo kati mwene embeera nti intelligence yaffe ekola y'ekibiina esobola okusa nti Yesu Luswa abadde ye Luwemba abadde ne Muhammad Segirinya mwana wa Nuupu naye getufuna munda gali nti ali backed by the state nga bayita ew'omukulu ow'ebitaano matayo omuteeketeeke kati
teyateke obate yasomesebwa ne teyateekebwa omuteeketeeke whatever the case naye banaye mwatujogambwa mmwe kati mwajajjadi kuwa president ndoza yagezaako n'amanya nti bizibu Dolobondo yanalituwulira ebyo so mweye embeera otujawaze intelligence yakiraba mangu nerabuka nti Ruswa ayinza obutali presentinga bulungi kibiina kyaffe wadde yali wa Nuupu naye waba wa Nuupu olanga yadefines party n'asalawo ajje ku bwannamunigina oyo oba tokyali memba wa kibiina kiba kitegeeza tokkiririza mu kibiina kyo you are not loyal to your party memba w'ekibiina yenna ateekeddwa okubeera loyal nga walaba foot soldier Umar Magala yagamba yakwata kyakubira eri memba naye n'akkiriza nti Nalukola gwawadde kaadi era amukubira campaign tayogera na kigambo kyo naye ono Luwemba manyi ono MP Nsereko Nsereko ali mu katemba ate ali mu katemba naye sebo katemba oyo era aba alina kyamwonoonera ayuro to the party oyambala beleti ya Nuupu atoga aba Nuupu tulimba biri mu kalulu tebakuwa kaadi kyekitegeeza multi-party political dispensation oba tomutegeera ng'omuntu gw'obadde kaadi gwe tuteekeddwa okutunuuliramu eyo embeera bwe kiba ddala ng'okkiriza mu kibiina kyo atakkiriza mu kibiina asobola okukola buli kyakoze buli kyayagadde naye nga Luwemba ye saagala kumwogerera bubi leka ageese emikisa gye naye okusinziira ku intelligence y'ekibiina eraga nti Luwemba waliyo omukyalo omweru ennyo yagezaako okumuteekamu akasimbi asobole okuba nga badisorganizinga obuwagizi bwa Nuupu Mama Petroleum Jerry bamumanyi ate kisoboka omanye naye abantu lwaki balowooza eggwanga lino they can take it as their land oba house nti kino ekisenge kyange tokirinyamu ate olaba omala obyogera n'olwalira nawe ne bakunonayo mu kisenge gye wagamba nti tewaba akirinyamu bw'olwala gye bakunona gye bakusanza obutunda kati nze neewuunya abantu abakyuzi nga ne balowooza nti neggwanga bali kutenga bisenge byabwe mukyalo oyo bannanga ajooza kalina kyatakoze gwobadde oŋŋamba oyo dat brown lady whom we think she is a petroleum girl alo sajja kumentioninga bakuba anyway tugenda mu kalulu kayo kawempe ogambye mugenda kusimbula singa kino kintu kyekinakolebwa kweri nale mwana akubani analekani polling stations zinaaba mekezo zibagenda oblokingako abantu okwaccess kati ekisookera ddala tulina kye bayita manpower ali adequate kubanga okusinziira ku deployment plan okuva mu NUP buli polling station eteekeddwa okubaako omubaka wa parliament ate si wa Nuupu yekka tulina ne ba friendly forces mu opposition ezigenda okugattako amaanyi tulina ba chairpersons 0C5 tulina ba mayors tulina ba councillors nkumuliitu awo mu kibuga Kampala so buli polling station ekitono ennyo egenda bwekuumibwa bannankyukakyuka abasukka 30 every polling station omanyi 226 tugenda mu kye bayita protest vote nga NUP yes kize mu Luganda protest vote ke kalulu ke tugendamu n'ekibuli akabiri 26 tugenda kanoonya tukanoonye tukakuume tukakole tukabale ate mulangirirwe ye bayita protest vote nti mu mbeera yonna kati tukagenzeemu nga tumaliridde kyekinyenyini eno litmus test yeri eruddawa Kawempe North utugamba protest vote abantu bagenda girabako bw'omala okulonda wali bwana Eddie ku mulundi guno tugambe abantu baffe bonna buli amala okulonda tova ku polling station balangirire buli amala okulonda ne walonze essaawa 3 ez'okumakya beerawo paka nga akalulu ako kalangiriddwa tulabe omubbi gyagenda okuyita kagenda okyusa ennaku z'endala eziri mu myaka 5 kabisa so naye gwe bw'omala osuula akalulu n'ogenda mu nnimiro yo n'ogenda n'ogulawo edduuka naye nga akalulu tokawadde protection tugamba ku mulundi guno tuteekeddwa ffenna okuyingira akalulu kano n'ekibuli kyonna tulabe ng'obuwagizi bw'abannayuganda obuyinza bw'abannayuganda ku mulundi guno bukyanga lubanga lwa Mmindi buweebwa ekitiibwa. Tumaliriza tugende ku kyawa ne waka Mubende mwalonze obukulembeze obupya kabadi kimu kino ekyokubiri
Mubende kyali engabo twagamba ngedda Mubende for NRM mulundi guno wanga mwina we mwalegezaamu pavuze kati kubuliranga observer sikugamba nga politician okuleka ekifo kya umani empine kitayaya tenga mwali nawe musobola oteekako ne bavuganyiza ddala nga bakabuli wolera omulundi guno nupwe badde genda twala ekifo ekisabbi nnyo ekyamaanyi wano naye kati buno obudde emphasis eyinza kuba eri ku bifo bibale ate nga lwe badde ine ebifo bingi ebyenkizo bibadde genda okuwambiramu so tuwe ku state of the Mbende address as long as party concern bweri wakati tulina chairman oli overseer wa district number ekisookera ddala jala okwogerako eri bannamubende abaagalwa mbategeeze nti NUP Mubende chapter ntebenkevu bulungi nnyo era emirimu twagitandise okugitambuza bukwako nga chairperson omujja wa National Unity Platform Mubende chapter njagala okutegeeza abawagizi baffe bannakibiina n'abatwagaliza ba well wishers tulina batali bannakibiina bwana Ed nga balina mu bibiina birala naye nga bagamba at least NUP Mubende yeteekeddwa okufuna ebifo by'obukulembeze those are well wishers ekisookera ddala obuvunaanyizibwa bwe nnina oba bwe neewadde ng'omuntu kwe kusooka okulaba nti ndeetawo harmony mu kibiina nteekawo reconciliation tubeerewo n'obutebenkevu tubeerewo n'obumu n'okutabagana n'ekigendererwa ekyokulaba nti vibe y'NUP Mubende district esigalira ddala waggulu tetwagala kulegeza kwoyogerako twagala tukakase nti NUP is felt on ground in Mubende district era wiiki ejja tugenda kutandika n'olukiiko olwa district tufulumye waka plan era tujja kubayita waka plan yaffe egenda fulumizibwa ate etandikirewo okukola kubanga tulina budde bwana Ediske mission yaffe ya paintinga Mubende district red 2026 sasa no wenjogera bwana Edi ku bifo ebisuka 150 ebyesimbwako Mubende okuvirala ku kansala w'omuluka paka ku ntebe enkulu eya district ya Manelo C5 NUP sasa no tuweza aba candidate 10 abali ready atenga balina integrity mala that is it ojasanga nti ekifo ekimu tulinako bakandesi basatu ekiralo kuliko bakandesi bana ekifo kimu katwagala nti bwe tutuukira mu mwezi ogwokuna ng'ebifo ebimu tugezaako okutawuluza abantu awali abasatu tuveerewo n'enzikanya kibayita consent tufunewo omuntu omu abalala tuba deploying mu bifo ebirala kubanga byebifo biri severo nnyo wano e Mubende yeyo tasiki ginasoose okwewa olw'okulaba nti ekibiina kyaffe Mubende bendera yaakyo tusigala tugiwaniridde nnyo era njala kuzamba na Mubende amaanyi nti ebifo ebyobubaka bwa parliament tuyina bye tugenda okuwangula era kiriko kubuuza ekifo kya Chairman C5 ekyo tuteekeddwa okukiwangula yali yafumye akoze ebibi bingi kati abalonzi bwe banabanga that sibabira omaina abalonzi bano beerabira obalabanga abayinza obbijjukira ne babyerabira ne bagamba naye ffe tukola omulimu kati omulimu gwaffe bwana Edi kwe kwongera okuzibula abantu amaaso tetugenda kwebaka tulina emyezi giwera na 10 Mr. Edi okuyingira aka tulina emyezi giri 6 okiba tuli mu gwakusatu nominations tandika gwa mwenda so ffe kati obuvunaanyizibwa bwaffe bwakwongera kusisimula abantu ensonga kyo mutuwa emyaganya nga gino ne ku media houses endala tugikozesa kubanga tumanye eddoboozi lyaffe liwulirwa eyo gye liba lituuse era abantu balabufu bwana Edi luli abantu badde basibwako kigoye ku maaso naye amazima aga Katonda mu ggulu genda wano ekigando Mubende district abantu balowoozanga tewali Nuupu naye saa zino nkulayirira mu kigando wokka tulina bakandidati sofa bana eri gye babagamba Nuupu teriwo wano saawa zino tulina bakandidati bana ekyomukisa omubye eyakibagamba yava mu bulamu bw'ensi obwiki siffe kyetwandigambye nti oba kirungi kubanga okufa mu ne Katonda yakutegeka ekyokubiri aba Nuupu si be baamutta Mukama amuwumuze mirembe naye saagala kuddamu ebyo kubanga sisalira muntu musango nange sikumusalidde kyembadde ngezaako leeta yandibadde wandisi nalaba ku bifo ebimu nga birayirirwako abanuupu namanya nti enensi omuntu obeerawo Katonda akuwakakisa mukisa myaka abaliwo bagenda kubijjulira nabo bagenda birabako nga NUP ate nkyazongera okusagula ne ttiimu yange twala twongere tusagule
tulabe ng'emiruka egyo egiri mu kigando gifuna abakiikirirwa NUP. Twagala ssentebe wa kigando naye tufune NUP. Twagala kansala ku district ababiri nabo babeere NUP. Twongere okulaga abantu nti bye baali boogera si bituufu, abantu just bagibwako obuyinza bwabwe. Nti ogenda mu kalulu nga ke twavaamu 2021 bannaffe mu bitundu ebimu eyo n'okulonda tebakkirizibwa kulonda. Bayimiranga buyimirizi mabbali ne balaba abasajja nga batiikinga butiikizi nga batiikinga nga bateeka mu box ne bayitibwa buyitibwa mujje tubala obululu ng'owe NUP bamuwaayo bubiri oba busatu. Naye ku mulundi guno tutaddewo network ey'amaanyi okweteekateeka kungi okulaba nti tebazanyira ku buyinza bwaffe. Bwana Eddie, tutambula eyo gyonna gye tutambulira. Naye ekibuuzo kye tufeesinga okimanyi kiri kimu kyokka, tebalina bye batubuuza birala. Ekibuuzo bannamubende babuuza tugenda bawa akalulu kaffe mu bungi ennyo, naye assurance gye mutuwa nti akalulu kaffe tebagenda kakwatamu. So twagala okulangirira olutalo eri ababbi mwenna betuvuganya nabo nti enough is enough. Ku mulundi guno Bwana Eddie, bino byenjogera si katemba ate si bya kusaaga. Tuli ready okulwanirira obuyinza bw'abannamubende era naffe tugenda ku deployinga buli polling station. Tukakase nti abantu abateekeddwa okulonda be balonda. Tukakase nti obululu obukubiddwa bwebo era bubaliddwa era ne buyingizwa mu DR forms nga zentuufu. Ye solution gye tulina tukavuge tukajje ku ggombolola gye kagenda okutwalibwa tukatuuse ku district nga akalulu kaffe kali safe. Era bannamubende ekyo nyinza okubakuutira nti we are more organized, we are more than organized okulaba nti ku mulundi guno entebe zaffe zonna bwe tusimbye bannakibiina ab'ensonga aba National Unity Platform tuwangula ebifeeko. Okay, tweyanziza eyatandise naffe okuba twatandikidde zino zigenderera obudde bugenderera. Mbebaza okubanga mutugoberedde, abasubscribing, abasharing, abalikinga, namwe abatuwa kasente basposa bafa bajja Miss Hotel bali mu kibuga Mbende wano ng'oyingira ka squeeze back oba okalaba awo weekali. Hoteli nnungi terabika bubi ate eri kwa Iwengo ove Kampala ng'ogenda yingira Mbende kasoyisa amafuta ga gazi oluva ku NTC National Teachers College ng'oli mu kujja eno ogenda gira ku mukono era oguliko National Teachers College eri ku mukono gwa Kyengu mu katawuni ako akali awo ogenda kubanga obalaba. Munzikirize dolo yabadde ku kamera nga bulijjo n'abagambye twakomyewo. We are ready and steady, and this time around we ready at least abamu okutuzika naye gye jasigalawo kuba kati tukimanyi intimidation zigenda kuba nyingi. Sebo batutwala Kyankwanzi. Are you aware of that? Batutwala Kyankwanzi of which bana abasajja neewunyera ddala abate ebitabo bayina. Anyway, kizibu nti abakulembera ebintu ebimu baba tebayiga bibyo bakola bintu. Fete tuli under leadership, any kind of leadership. Kyankwanzi is a leadership school. It is no longer even a leadership school. It is a military training wing of the NRM. Kati muba mwagala tutwale eyo. Ndaba kubisa muchaka. Fe tugenda kumba which is okay. Okiriza ogende. Anze pafu nyine ekintu kimu. Ogondera ebiragi. Sikugondera. Njagala nnyo okumanya. Ogenda olabe ekituufu ekiri. Nze sikugondera. Kubanga ne bwogona ne bwokaluba kirumira tugamba oboyagala ofa batogera ofa. Nze ekintu wale Kyankwanzi bibana that simanyi babagenda kulonda mu batebagenda kulonda. Bwe nabeera mu the chosen one. Bajja twala balaba magala. Nanti kati abo babatwala ba manager n'abakozi. N'abakozi bonna. Babatwala. Anya nasigala akola. Nsa tugenda funa break. Omanyi nati kyenkugambye. Bote baluwe. Nti bandi badde bajja muno ne batufunira training zezo nga zibeerayo kiro. Within regions. Bo bali awo balowooza bwe zibanga trainings ze bakola. Two, tuyina entity etutwala eya Uganda Communications Commission. Docket etwala ffe erungamya ffe yeyandikwasiddwa eddimu netulungamya. Kyalina buyinza. Honorable Nyombi Tembo mu lukiiko lumu abadde nalonga 27 ogwokubiri yagambye nga UCC bo balina we bakoma ku regulation ebisigadde bibasukako ng'ebigambo bya national security. Ate juwera bidde nti National Security Council ye yayise training eyo. Era tugenda vanga tuli bakadet twambadde bi. Abula tugenda kujja. Ate mutukoze bulungi ab'olugambo be muyise. Let us expose you
Pozi fena mutu bribing lewe nabo munatu bribing ogera tebagenda kutwala ne bwensigala wendi bado sigenda yonga sikola nzo mulimu gwenkola na gusoma ogambe you're going to expose. I was verified by National Council for Higher Education nti nzikirizibwa okexercising journalism as my profession. Kyesina ba subscribinga ye national gundi ne twali yaba mawulire niyo sisteka wembanga nasoma ye just kibina twetabira mbwetabizi kubako betwogeramu. So we are coming to you guys mutuyite but make sure ebituyisiza sikutusiruwaza na kutukomandinga cause one of the most arrogant entity wano ye ya journalism kubaje mwaso okukutira kebije mwatuzibo omumwa temwakomaawo mutukutte mutufudda abaavu temukomyawo mutufudda abasiru mukwata bafulu figure ne mbasasula ne bajja tubajja ko interview ne zizanyi bamwasasudde balala kati mutufudde the most actually ndoza mu mirimu aje kwali bafe baavu kuba basomesa kati ndoza bagenda ba improvinga ko oli mubadulira ngambi bagenda ba improvinga ko oli mubakudalira ngambi bagenda ba improvinga bafuna emitwala 5 agafuna emitwala 5 bajja ko musolo asigaza emitwala 4 gyasomesa alinyawo transport wa mutwalo gumu buli lunaku amagenda n'amadda mu wiki gye emitwala 5 mu mwezi gye emitwala 2 asigaza emitwala 2 omwana we gyasomera asasula emitwala 3 wato mukudalidde bansonyewe mbadde simanyi kati mpadde statistics kati kwe gavana tuli mu kiyumba anaagwa kale mbasibulidde wantu tujja kuddawo mulundi omulala.